Tukulisa nnyo bulangu wakoma baffe era nga kyankutwadira mu maaso ne program embeera mugoteko era nga olunaku lwaleero twatunulidde abavubuka balujuju, abavubuka abanywa enjaga, abavubuka abanywa omwenge, abavubuka abavuddeyo kubanga bakola ebitasaana wano mu mugoteko kubanga ebiseera ebisinga tumanyi nti omuvubuka w'eggwanga obulamu bwatambuliramu mu mugoteko si bulamu bulungi. Bingi batubulidde era nga bingi bakyatubulira. Katugende mu maaso ne program embeera mugoteko. Omuvubuka w'eggwanga omu mugoteko atubulira kawunvu n'akagga ku mbeera lwaki anywa omwenge ye lwaki afuuse lujuju era twetaaga kubanga tubayambeko tutyanga abavubuka b'eggwanga kusobola kubanga bavvuunuka ekizibu kino ekyokubanga bafuuse balujuju mu ggwanga. Kakwongere mu maaso omulangira Kavulu Kenneth nga ne wayo kubanga nkuweereza katuwa obulamu bw'abaganda baffe bwe batambuliramu gy'abaffe twetaaga kubanga tubanyulira tutya okusinziira endowooza zaabwe nga bwe ziri. Nga bw'omanyi nti omuntu yenna ng'atambulira ku nguudo zino ez'ekibuga Kampala tamanyi nti emabega w'ebizimbe bino bigali kwoleka wajjuddeyo omugoteko. Abavubuka bano basobola okukola naye embeera y'emirimu gyo gya kufuma bufumi. Ffe tweyiya bweyiya wosanga abasinga ffenna tuli bantu baki basayiti okitegeera wekuba teguliiwo kyova olamu tusanga ku makya ne tukola ki oba ne tubeerawo ne tubeerawo tuli bakozi n'emirimu si emirimu gye tusomeredde gye tukola ompulira emirimu gye tusomeredde si gye tukola. Nina pamiti nina ki naye ogenda wali baagala simanyi ki baagala class experience 5 years plus isn't it naye ogenda okulaba nti bye bitulemerera ogenda okusanga nze okedde ku makya oze ku kizimbe osiga langi oze ku kizimbe osindika ki wheelbarrow osegeera ze embeera ze tuyitamu wano si nti abavubuka ffe embeera gye tuyitamu yonfu. Bulamu bwaffe tusobola mu ghetto kati muntu asobola kufa omwano ne bukya talina nyumba gyapangisa bwe tutambuliramu mutransport mu disiko kataba eri gyebakubira abantu gyebasura nabo nebakubirawo abantu naye bano bavaawo mangu ne bagenda kati wala bagafa kamu kebakuŋŋaaniramu nga Kataba nga Soweto Mangeri Namuwongo ne bakuŋŋaanira eyo asobola okumalako obudde bukye kubanga talina wapangisa nyumba gyasulamu. Banaffe abali obulungi batula mayumba amalungi. Muzeeyi yefuna ntono omuntu asobola okukerera ku makya nusu 13 ate sawali ya milioni nusu 13 kadi nga nze yetunga obugato lusinga sobola kufuna 25 ninako wolagiwa sinjiru 15 nakatako ka sinjiru 10 yemira yaffe y'abavubuka eriwo ate n'ekirala abavubuka abasinga tetwasoma twaja muno nga tetwasoma ate ojja onoonya mulimu ate gavumenti ena emirimu gyakusomesa ate bw'ate otese makerere nga tolina papula toza kufuna mulimu mulungi okole ki obeere mu mbeera nnungi kyekivaako obuzibu omuntu okola ki okuba nga abonaabona afuna esinji 13 ate azifunye mu bulumi abalala bataka bisaaniko nadala mpaka mu kirombe eri wansi ku matafaali niwo mwa 5 na sente ezo nakola ki nasobola kusevingako olamu bwe osobole okubeerawo naye nga olwokusula nga talina obuveera ekituufu n'okubeera ne ku betting ebyo obuveera nsooka kuwaayo ansemu omuntu kiva ku ggwe okunywa akaveera n'ogamba sigenda kukola naye ffe abamu ab'omu ghetto bwe mba nywedde akaveera kampa maanyi gakola tekagenda kumpa maanyi gakola ki gagenda kubba muntu kampa maanyi gakola nengenda nenkola nenkomawo nga ndi fiiti. Ekyokubiri sigamba nti mwana nti tuli awo mu ghetto twasirana busira nti sikusirana naffe embeera yetunyiga mu ghetto twagala naffe waveeyo abantu abasobola okujja nagamba mwana oyo mwana mulabye tagenda kola ki tagenda vaayo bw'atyo njagala gye ntekemu ssente aterere tukola naye zokola zoolya okoze nusu 13 genda kuswaniya emmere ya 25 osigaza nusu 5 ogenda kunywako amaizi oba osigazaako ki ziweddewo kati oba osigazaako ki gavumenti yamwereesa ebintu ng'ebyo. Bangi basiba muwalagi ono mu budde obw'ekiro ne bafuuka abalindirizi anti nabo beetaaga ekikumi mu nsawo baba tebaagala kumanya ani ayitawo kabe mwana muto oba muntu mukulu kyonna kyayina kisigalaawo. Ebikyamu ebiriwo ababbi nabo bangi mwebali
n'atanywa omwenge naye mubbi lwasonga ati mwavu talina 10 kyafunye balaba onywedde mwenge ye n'alowooza ati olina sente oleki mu nsawo n'akumira ku lukubo saawa nga 6-7 awo n'akumira ku lukubo wali ng'akulinze nawe omweko sente naye akole ki alye akwata matayo bata kabadia benyi bakaita kabadia n'akwata kabadia akwata musawo bwati ngalimo musingi ebi bitano ye balance yesigade ko yakumacha itandiko yo kumacha singi bitano byo oba 10 uteresa 10 ro musawo ti taraka kumacha tandikireko dwanyaga na atwala bali wano bangi mbalaba saazi no mbalaba avubuka okola ekintu ng'ekyo kwata abaana kisinzira family gyakuliddemu waliwo okulya mu family nga tebakufaako family mama otomwa respect tata otomwa respect ate nobeera n'abayaye nobeera ne group y'abantu esukka abasatu batosobola kubeera nabo ng'okola ki bwekubiriza naye singa obeera nga oli wekka osobola okwekubiriza naye bw'obeera n'abantu 5 6 7 ne bw'oyitaawo bagamba abayaye baabo naye ate nga toli muyaaye kyekituleetera oli nakola ekintu ne bagamba nti gwe wakikoze naye ate ng'oba toliimu kyekituleetera obuzibu nagamba oyo mubbe oli yakutte omwana naye nga ffenna tetukikola abakikola babeera batono naye ne bavumaganya abavubuka ffenna abo kati nga nze kyengezaako gamba ansa ziri 2 olaba abantu ba bulijjo muntu wa bulijjo asobola okusanga ng'oli mukayana ne mukwano gwo mulwanamu n'agamba nti abo bali baki babbi okuvaawo kwekukwata okutwala ku polisi n'agamba nti abo babadde bakola ki banziba naye nga tobadde tomubba mubadde mukana bukalanya na mukwano gwo naye nga nze kyeŋŋamba ekintu ekyokubiri kiri kimu ogamba nti no waliwo abanyigene embali ekyo kiva mu muze gw'oli muntu ng'alaba embeera emufundiriddeko okuba obubi nga talina wagenda kulya BBS Telefina tukola butaweera okubanga tukumakuma omuvubuka w'eggwanga yonna obulamu bwayitamu tusobole okubanga naye tumuteekateeka ng'ensi weena okubanga etambula enkolagana ne bamukuuma ddembe yo ntono ddala security yaffe ne bachairman baffe tebabadde babi ompuliriza naye ku poliisi ne bachairman by the time we bajja basanga bachairman baffe obaga twena namba ye oba oluguddemu ne wakusanga n'endaga muntu nakusanga ne buli kimu ali kye basookerako yeki okusaakinga bakujjako n'endaga muntu bagenda nazo batubba sigenda kikweka batubba okukwata wefunga wuyo nabo bajja batamivu nga wogamba fe tuli batamivu bajja batamivu bajja batamivu nagenda ogenda ayakusaakinze dda bakudiza ndaga muntu ogina buli kimu okina sente nga bakusulira gundiyo okusonywa basoka kutambuza n'okutambuza kumbi gye bagenda okukola ne bakutambuza ne balyoka bakuleka nga bakugyeko sente ompuliriza otherwise ku poliisi yo bafu abali mu gavumenti bajja eno ne batulimba mu biseera by'obululu we bajja eno ne batulimba bajja tufunira oba biki bajja tukolera biki tetubiraba kyenyinza okuddamu n'ekirala ekyobuviira tolina kyakukola osanze muno oba avudde safaari akomyewo akumanyi nti oli ono mukwano gwange owaye omwana sinawo zakulya so kugenda oli jangu tutekewa mulwala wishat netubeera wamu zeze embeera zetuyitamu naye nga bwe tutuuma eyo tebalina bubaka bwe batubiza mpulira abali mu gavumenti bwoyogerako kimuno tukoyanga ffe abavubuka mulina okulwana nnyo nga mutufunira emirimu naffe ntukola ki ate temusobola kutufunira ffe ffenna wabula ffe ffennyini ffe tulina okwekubiriza nemuleetako kapulojekiti kemuleetako mu kibuli mugaa nti kibitwesa kapulojekiti bwe kati kabavubuka naye ate ekiri mu buzibu bw'abavubuka bwe muzeeta batusingako amaanyi nabo bennyini batusingako tutegeerera nobeera wansi naye kati gwe tojja kungamba nti ojja kunsanga nga neevulunze mu bisoto ndi muvubuka nonsanga nenjani nompita lyatunyumye ffenna oba tutambulemu ffenna ffe akawali era kiba kizibu nnyo okutambula nze naawe nga ndi mukyafu ate nga gwonyerera era esente ekitegeeza ne bwejja ng'onsingako obukulu zisigala gy'oli nze nembeera nga ndi mwavu era ekitegeeza mba sikyasobola kukulaakulana era nze kyembadde nsaba naye gavumenti etuwulirize nnyo etwagale naffe abawansi ngaffe abaniga ngaffe abayaaye naffe tutekemu ssente tuveeyo eno wansi tubeere nga naffe tulinganga abategereka naye nga kyo ekituufu tetwazalibwa kubeera mu ghetto gavumenti naffe tutegerereko ffe
etuletere kasente akabavubuka kegaba okusinga ogendeyo sente ate ne baziwa abalala ne bazirya. Naffe tuli bavubuka tukulidde ku street bagamba bagenda tuwa sente z'abavubuka tetuzirabako we baziweereza naffe kenyini tetufunako sente baziwa omuntu omu oba chairman oba ani bagambe nti zino sente z'abavubuka beno we bati teyo kyembadde nsaba gavumenti nganze abakulembeze b'ebitundu bino eby'omu Mugotteko bakola butaweera okulaba nga basaanyaawo obumenyi bw'amateeka mu Migotteko nga bagezaako n'okulaba nti omuvubuka w'eggwanga olunaku olwaleero newankubadde nga Muyaye newankubadde nga Lujuuju ayambibwako asobole okuba n'ekitangaala mu bulamu bwo bw'omu maaso. Abavubuka ekizibu kye tulina kati saawa eno tuli unemployed and unemployable. Mbu abavubuka tetulina mirimu ate era tetusobola kukozesebwa kuba lwaki omuvubuka wa gete eno wansi ekisooka aba yaggwamu essuubi. Mu kuggwamu essuubi n'atandika okukozesa ebiragalalagala ng'amanyi mbu bye bisoloba omwerabiza ebizibu byalimu. Kale kivaamu akozesa ebiragalalagala kivaamu abamu ayinza okubba oba okukwata omwana omuto. Juzi awo waliwo omwami gwe baakwata yagenda n'anywa omwenge. Mu kunywa omwenge n'agenda yagezaako okugenda bamaama abatunda akaboozi. Ndowooza oba tebakkanya bulungi n'avaayo n'akwata omwana. Kati ng'ebyo ebizibu wano mu ghetto tubisisinkana. Naye nga tubadde nga twagala mbuno gavumenti erina puroguramu nyingi. Naye puroguramu zeesinga okukola ezisinga ebadde zikoledde baana bawala. Naate ng'omwana omulenzi bamwerabidde tetugamba abaana abawala babasuule. Naye n'abaana abalenzi batandika obajjukira kuba bye basinga okwenyigira mu kunywa omwenge, okunywa enjaga, okukwata abakazi n'okubba. Kati bye bizibu tubisingana nnyo eno mu ghetto. Naye nga bingi nnyo, naye nga abakulembeze kaseke banga batudde basookirwanisa ne kivaawo ne kiviirawo ddala kuba abavubuka ffe just twetaaga empowerment. Ne tufuna abakulembeze abatuufu abatujja ne batuzaamu essuubi. Omuvubuka abamu abayeetaaga nakwogera naye nga just alinamu katono ayogera naye n'omuzaamu essuubi mbu kisoboka bulungi. N'omu example mbu ono abadde mu ghetto n'avaayo. N'abakulembeze abatukulembedde bonna Kaabe Museveni Kaabaani babadde mu ghetto. Naye ekirungi baalina essuubi. Kisookera ddala ffe ng'abakulembeze tufunye omukisa mulungi kikuluno abakulembeze be balonze naddala ba chairman ekisooka nti bavubuka. Nti abavubuka bano balowooza nnyo okusingira ddala ku bano ba chairman ababaddewo. Tobongo baba chairman abadde bakoze naye ekituufu kyabadde bakooye. Tesaawa zino ffe okucreatingawo omulimu oba okunoonyeza omulimu abavubuka kitwanguyira. For example nja kuwa ekyokulabirako nti tuyambye abaana abadde tebasoma nga bavubuka tubafunidde scholarships abaana abawala ba single mothers nabo ba single mothers tubafunidde by'ebyokukola. Ekirala tuba tutte ne basoma ebyemikono. Omwana nti omuvubuka abadde awo nga tasobola kubanga akola mu saloon obanga asiba enviiri. Naye saawa zino tulina abavubuka bangi nga 3 just mu bbanga lya myezi ng'ena oba 5 etuyingidde mu bukulembeze nti omwana ono asobola okugenda n'asiba enviiri, omwana ono asobola okugenda n'asiika chips n'abanga asobola okufuna ensimbi okusinga luli babadde bagenda mu bwamalaaya. Olw'okuba nti bakyamaani betugamba ababaddewo abakulu olunsi nabo baali nga babalemerwa. Naye kati bano abaana betulimu myaka gyaffe tyomutuuza n'omulaga lwaki essaawa zino Hassan ndi bwe nti nawe osobola obeera bwo. So tukoze kyamaanyi nga tukwasaganyako wamu ne gavumenti erina paati ezimu zetuyambyeko ng'okusinziira ng'okugeza YLP programs ya gavumenti ezze n'ebiranga eyambako ku bavubuka abamu. Naye ate era bw'ogiraba programu eyo tebayambira ddala fuli oba omuvubuka bw'omuwa ssente leero n'omugamba after emyezi 5 ngenda kukima ssente ezo n'amagoba oba omumenye. Abantu babeene oba banaabeera obumu basobola okumalako. Mu kino tutegeeza abavubuka bonna ab'eggwanga babeere bumu, babeere bakkakkamu, basobole okuba nga batwala obulamu bwabwe mu maaso. Twebaza abo bonna bakoze kisaboka okulaba nga batulinyira mu musaayi okuyamba omuvubuka w'eggwanga lyattu Uganda. Ku lwa Katonda n'ensi yange, ayi Katonda kuuma baffe. Abavubuka be basinga obungi wano mu ggwanga era nga bakola ebitundu 78. Ebitundutundu 46 be bavubuka bosanga mu Mugotteko, omuli abavubuka abanywa omwenge abafuuse balujuuju, omuli abavubuka abanywa enjaga, omuli abavubuka abakuba obutayimbwa, omuli abavubuka bonna ab'ettabo ebikola ebitali birungi. Naye nga biga BBS Telefina tewayo kubanga tuweereza omuntu wa Ssaabasajja Kabaka nga tugeza okukola nga tumuddawula lw'ensonga lwaki tubatuukamu bano abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'omu Mugotteko okubazzaamu essuubi n'okubabulirira n'okubalaga ebiseera ebitangaavu mu maaso. Tukowoola bonna abantu awamu n'ebitongole mujje mwegatte ku Ssaabasajja Kabaka mujje
mujje mwegatte ku BBS Telefina, mujje mwegatte ku bantu b'eggwanga abali mu mugotteko, nsobola okubanga tubazaamu essuubi nga tubabuulirira nga tubalaga ku butuufu balina okubanga bakwata, era nga kino kitukola okusobola okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye bali mu mugotteko tubazaamu essuubi nga walabye abavubuka nga batubuulira ebigambo bingi nnyo, batubuulira obulamu bwe bayitamu obutali bulungi, bangi bali amayirungi, bangi banywa walagi olw'ensonga nti obulamu bwabwe tebutambula bulungi, era nga bangi bebakako situti tebalina bwe bayinza okubanga bageka oluba kyokola nga obulamu bwabwe babutwala mu maaso. Twetwetwabisa olunaku olwemu puroguramu embeera y'omugotteko, mbadde Mulangira Kavulu Kenneth ne Maka ku kamera akuume atakumira mpeera, tunaddamu olunaku olujja.